بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ruganda, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tumwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza oyo Allah jalla jalaluhu akyatuwadde ekiŋŋera kyaffe eky'obulamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe, era Allah tumusaba tumuwanjagira atusonyiwe ebyonoono byaffe. Bakadde bange, kisookera ddala tuwaayo okwetonda kwaffe mu butongole nti ebibuuzo bino nali wa kubyogerako mabega wiiki nga emu oba wiiki singa bbiri eziyise, naye nenzija nfunamu obuzibu ne sisobola kubyogerako. Kakati nali ndi wa kubyogerako wiiki eyo eyaggwa, ate Allah n'agera nenfuna obuzibu nga bwe mwategeera, n'amasimu gange omwali ebibuuzo ebyo Allah n'agera ne gatwalibwa. Ne mukadde waffe Sheikh Abu Jamil n'abeera ng'ebibuuzo ebyo yasigala ng'abiterese, era bwe yawunyiriza nti nfunyemu akangubanguba n'addamu n'abimpeereza. Kale no insha Allahu ta'ala abaabibuuza nga mwali musuubira okufuna okwanukulwa kwabyo mu bwangu ddala, tusaba mutusonyiwe insha Allahu ta'ala olw'ebyagwawo, era tusuubidde nti okubyogerako kwaffe ke tunaaba tuyogeddeko bwe kunaabeera nga kukwataganye n'amateeka g'obusiraamu nawe kunaatuukira gye muli abooluganda kujja kubeera kwa mugaso. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala mpa obusobozi ebibuuzo byammwe abooluganda mbeere nga mbyogerako enjogerako eyo ekwatagana obutereevu oba esemberedde okukwatagana obutereevu n'amateeka g'obuyisiraamu. Mukadde waffe bamuyita Abu Hudhaifa Hassani okusinzira Iganga yatubuuzizza ekibuuzo ekikwata ku Yaajuuja ne Maajuuju, ng'agamba nti awulira hadithi egamba nti ebitonde ebyo bikeera ku makya ne bisima. Kakati bwe biba binaatera okugguka obudde ne bikoowa ne bigaa tunaatandikira awo, naye olunaku olunaku lwe birigamba nti insha Allah bijja kusima biguke ku nsi. Abange ebitonde ebyo bye biruwa, era hadithi eyo egamba bwetyo ntuufu. Kakati mukadde wange Abu Hudhaifa, ekisookera ddala ebitonde ebyo bimanyiddwa nti abamu baulama bamufassiruna babayita kabilataani min bani Israila, abamu babiyita kabilataani min bani Adam, ebika ebibiri okuva mu baana ba Israila oba ebika ebibiri okuva mu baana ba Adamu. Ebika ebyo bijjukira nti Dhulqarnaini bwe yali atambula n'atuuka ku byalo gye yagenda ayita, yasanga yatuuka ku kyalo ekimu abantu baamu ne bamwemulugunyiza ku bika ebyo. Baamugamba nti ya Dhulqarnaini inna Yaajuuja wa Maajuuja mufsiduuna fil ardi, nti Yaajuuja ne Maajuuja boonona mu nsi, fahal naj'alu laka kharujan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda, tukuweeyo ku mpeera, tukuweeyo kasente osobole okubeera nga taj'al baynana, ng'oteeka wakati waffe ne wakati w'ebitonde ebyo ejjiji. Kakati ebitonde ebyo Dhulqarnaini byasibireyo nga bwe kimanyiddwa, obudde tebutumala kubinnyonnyola kubimalayo olw'obugazi bwa ebyafaayo ebikwatako, nti ebitonde Dhulqarnaini byeyasanga nga byonoona nga bitawaanya abantu bakolako effujjo naki, byebitonde ebyo yabisibireeyo nga bwe kyajja mu aya Qur'an. Kati okugenda okubeera okulabika kwabyo, okuddamu okulabika kwabyo mu bantu, kagenda kubeera alamaatul qiyama al kubra. Qiyama kiina al alamat asugra wal kubra. Kati okujja kwa Yaajuuja ne Maajuuja kugenda kuba kulaga nti qiyama kituuse, naye nga kimu ku kabonero akanene insha Allahu ta'ala. Kakati hadithi munnange eyogerwako ekisookera ddala Allah yagamba mu Qur'ani ng'amaliriza ekyafaayo ekyo nti Dhulqarnaini bw'amala okusibira ebitonde ebyo wansi eri gye yabisibira,
famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Bwatu Allah byagamba naqba kitegeeza okubomola ng'okka wansi. Amakulu yabisibira biri mu bbanga nga bw'olaba akatandaalo nga wansi tebikka ate nge tebyambuka waggulu. Naam. Kakati Allah gati famasta'u oluvannyuma Dhulqarnaini okubisibirayo tebyasobola an yadhharuhu okubeera nga bisukka amakulu nga byambuka ekisenge kino kyabiteekako ekiwanvu era tebyasobola kubomola kubanga bikka wansi eri ngambi nga bw'olaba akatandaalo. Kakati hadithi eyogera ekigambo ekyo weeri nga bwe kigamba nti ombaka yagamba nti inna ya ajuja wa maajuja la yahfiruna sadda kulla yaumi, nti ajuja ne maajuja basma ekisenge ekyo buli lunaku hata idha kadu yarawna shi'a ashamsi, okutuusa bwe babeera nga batandise okulaba ekitangaala ky'enjuba nga bakirengedde. Qala alladhi alayhim, bagamba bali be bali nabo ti urji'u, mubeerenga muddayo mujja kusima enkya, mujja kudda musibe enkya. Kati fayauduna ilayhi, bagenda okudda ku kifo kino ku kintu kino wano we babadde basimye yabadde empangi ka ashaddi ma kaana, nga ate wagumu nnyo n'okusinga nga we bwabadde nga tebannaba kusimawo. Hata idha balagati muddatu. Kakati hadithi mpanvu. Kakati bwe batuuka wansi eno babula bwe batugamba hadithi eno egamba nti abasajja bano bajja ne basima ne batuuka basajja baga tuddeyo tujja kudda enkya. Kakati ne batagamba nti insha Allah. Kati bagenda okudda ng'ekifo empangi yazzeewo ng'ate wanywebwa okusinga nga bwe babadde wenkana nga tebannaba kusimawo. Bwe baligamba nti insha Allah olwo bajja kubomolawo, batugamba baulama bakugu mu kutegeera hadithi eyo yani nti ekisookera ddala isnaduhu jayidu qawi, nti sanadi yaayo nungi era y'amaanyi. Walakinna matinahu fi rafu'ihi, wabula okusitula amatini ga hadithi nigabeera nga gateekwa ku nabbi nti ye yagoogera, ekyo kyekirimu obuzibuzibu. Li anna dhahira al aya, olw'ensonga nti kungulu kwa aya yaktadi annahum lam yatamakkanu, kwokulaga nti tebalina busobozi busobola kubeera nga bawalampa ekisenge ekyo okuva lwe baasibwa, tebaafuna busobozi bwonna busobola kukiwalampa. Ne batugamba baulama kakati abo bataasobola kuwalampa kisenge ekyo ate baasobola batya okukisima. Naye nga insha Allahu taala ne bagamba awo nti kisobola okuba nga hadithi eri mu Israiliyati nga bwe kyajja insha Allah migambo ebimu. Almuhimu kyetulina okutegeera ekitukwata okutegeera ennyo ku nsonga eyo ti Ajuju ne Maajuju kyekimu bitonde byaliwo nga byonoona mu nsi. Allah tabaraka wa taala n'asubisa Dhulqarnaini n'abaako wabisibira, bigenda kuvaayo ng'okuvaayo kwabyo kugenda kubeera nga kulaga nti enkomerero insha Allahu taala etuuse. So tekitulina nnyo, tetukakatwako nnyo kuyingira nnyo mu ndeeri, wabula ekitukwatako kwe kutegeera nti ekimu ku bigendo ekiyama kituuse insha Allahu taala kwe kufuluma kwa Yajuja ne Maajuja nga bwe kyajja mu aya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yakirambika obulungi. Naye nga hadithi eyo eyogera bwetyo abamanyi abamu bagamba nti erimu shay'un min yani kwegamba erimu obuzibuzibu insha Allahu taala bwe tutaagala nnyo kuyingiramu olwaleero. Wallahu a'lam. Mukadde waffe n'atubuuza nti nzikirizibwa okwegatta ku dduwa ey'okugulawo omuzikiti. Yogedde ebigambo byabadde bingiko, abasajja abeera South Africa Cape Town bamuyita Yunusu Matovu, ali Cape Town, nti abasajja abali eyo basajja barogo bashiriku bambala ekifaananyi eky'obusiraamu, kati bali mukeejaga okuva eno okudda eri, balaga nti bali nnyo ku busiraamu. Era be bali ku mwanjo gw'okugulawo omuzikiti ku dduwa be bagiri mu mitambo. Kati abuuza muganda waffe oyo nti edduwa efaanana ng'eyo nzikirizibwa okugyetabako. Muganda wange mukulu Yunusu tolina okumanya ssebo nti ekitukwatako mu busiraamu tukwatwako ekisookera ddala bwe tuba nga tulina omuzikiti gwonna oguzimbiddwa, tetuyinaawo bujulizi bwonna bulaga nti omuzikiti senga guzimbibwa bwe tuba tuguyingira tulina okusomawo edduwa. Nedda ssebo, wabula ekiriwo nti senga tumala okuzimba insha Allah omuzikiti gwaffe
kyetukola ki nga tusebya ku baganda baffe insha Allahu taala bali okumpi betusuubira nti bajja gasibwa muzikiti ogwo nga tubakuŋŋaanya insha Allahu taala nga tubalaga omuzikiti gwabwe nga guggulwawo nga bagusaaliramu basomeramu Qur'ani basomeramu durusu zaabwe bagutebengeramu insha Allahu taala. So tewali bujulizi bulaga bukukunadde nti senga omuzikiti gubeera guzimbiddwa nti tulina okukolawo edduwa naye olwokubanga abantu edduwa ey'okuyingira olwokuba nti abantu bamanyira nnyo ebikujjuko mu ngeri y'okwefaanaanyiriza abakafiiri yensonga lwaki buli kamu edduwa naye senga tuzimbye masijidi yaffe ssebo ekitukwatako insha Allahu taala kasiteggwa kutegeeza abasiraamu nti mujje musaale masijidi yinewedde insha Allahu taala kubanga okuzimba omuzikiti ibada kati buli lwokola ibada yonna ombaka yagamba nti man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil janna ye yenna azimba omuzikiti Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Kakati nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yatusooka okuzimba omuzikiti basahaba ne bazimba batabi'una ne bazimba n'abaddako naye tetulina bujulizi bwonna bulaga muganda wange nti senga omuzikiti guzimbibwa tulina oguyingira nga tuguyingira nadduwa. Kati insha Allah bino bwakonyeeko nti bano balogobe beetala tetuyinza kulamula butuufu bwa muntu na butali butuufu bwe ng'ate ali ku mukolo mukyamu. Ekisooka omukolo gwennyini ogukolebwa ogw'okuteekawo edduwa eyingira omuzikiti gwo gwennyini nnyini insha Allahu taala si nsonga guliko abantu nga batuufu obanga si batuufu gw'omukolo insha Allahu taala mufu mu nsomesa y'amateeka g'obusiraamu teguli musebo insha Allahu taala. Era gy'oli eyo senga bazimbanga omuzikiti n'olabanga edduwa nga bategese edduwa nti yakuyingira muzikiti si nsonga abaliko balongoofu batya totawaananga gendayo kubanga oba ogenda ku kintu muganda wange ekitali mu mateeka ga busiraamu. Wallahu alam. Ono muganda waffe yabadde atubuuza ku butabo obuwandiikibwa obutabo obwo nga boogera ku mannya ga Allah. Yawulirako nti obutabo obumu baabuwandiikira yani baabuwandiika si butuufu. Ekituufu kye kimunange insha Allahu taala bw'ofunanga akatabo akoogera ku mannya ga Allah tabaraka wa taala funa seeka wooli mubaseeka beweesiga insha Allahu taala osooke okamulage akatabo akatunulemu akubuulire obutuufu bwako n'obukyamu bwako. Si nti buli kitabo ekiwandiikwa nga kyogera ku mannya ga Allah kikyamu wabula waliwo ebiwandiikwa nga byateekwateekwa mu nteekwateekwa nga eyawukanamuko n'amateeka g'obusiraamu. Kati obeera nga okaguza insha Allahu taala ng'oyagadde okumanya amanya ga Allah tabaraka wa taala n'enkozesa yaago kakwata osooka okalaga omuwalimu akuyambeko abeere nga akulaga obutuufu bwako oba obukyamu bwamuyise Siraaju yatubuza ekibuuzo ekyo. Wallahu alam. Atubuuza nti senga omuntu asaalanga ono munnaffe yabadde mukyala ali Dubai oba muyita Hafsa. Senga omuntu asaalanga yenyeenya makulu yagambye nti yakwata Qur'ani nga yagikwatira ku mbeera yakwenyeenya kati ne bwabeera mu swalaate ne yeesiŋŋana ng'era kyamulemeramu abuuza tekikosa swalaye munnange niwe kubeera okusoma Qur'ani tukubirizibwa bakadde baffe abawalimu ne bwobeera ng'osoma Qur'ani tekiri mu mpisa za kusoma Qur'ani omuntu okusoma Qur'ani nga yenyeenya. Bangi bahufadhul Qur'ani bwe tuyitako mu khilaawi zaabwe tubasiŋŋaana nga bonna beesuukunda naye ekyo baulama bakivumirira nti omuntu tula insha Allahu taala oterere bulungi osome Qur'ani ng'oli mutebenkevu nnyo ogisome nga Qur'ani gy'osoma nga ddala ekuyingira ne ku mutima so kasita okola emirimu eno esomero wenyeenya oyinza obutafuna mulungi mulamwa gwa Qur'ani. Kakati kino ekyokusoma nga yenyeenya insha Allahu taala senga kibeera nga kikendeeza ku khushu'u ye taharukati n'essuka obungi kisobola okukendeeza eswalayi kubanga ekimu ku bintu ebyonera eswala taharukati senga zisukka obungi netwesiŋŋaananga mu kwenyeenya oluusi avudde ne mu kibula olwo nga tumugamba nti munnange obuzibu insha Allahu taala buzze eswalayo efunye obuzibu naye ng'okusoma Qur'an si kirungi kwemanyiza kusoma Qur'ani ng'omuntu wenyeenya era n'eswala bwe kityo. Wallahu a'lam. Naam. Era kakati munnaffe n'agenda maaso n'abuuza senga mbeera nsaalira ku musaalo nga mumpi ku bigere n'omutwe kiki kyenteeka ku ttaka? Amakulu alina omusaalo gwe kwasaalira mumpi. Kaakati bw'ateekako ebigere bw'agamba nti ateekeko bigere ate omutwe gugenda kubeera mu ttaka. Bw'agamba nti ateekeko omutwe
ebigere bigenda kubeera mutaka kwebyo byonna koleki munnange olina okukimanya nti owekitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ekimu ku Allah byamusukkulumya nabyo ku bannabbi abakulembera nga bekyajja mu bigambo bye yagamba nti yamufuulira ensi eno nga masjida wa tahura, ensi yonna nga mizikiti n'ettaka nga tukuva amakulu Allah yamufuulira ettaka nga mizikiti era n'amufuulira ettaka nga tukuvu. Kati awantu wonna bw'osaalira senga wabeera tewaliiwo ekyo kikyafuwaza wantu wasaalirwa amakulu nga tewali musulo nti oba baafuseewo musulo oba nga tewali bukyafu nti onooteeka omutwe gwo ku ttaka ojja kuba ogutadde ku bukyafu oba nti ojja kuba ogutadde wali omusulo amakulu nga wayaza omukeeka gwo nga wagwaza awantu ng'ettaka tukuvu teririiko kintu kyonna kyonoona butukuvu bwa muntu kiri mu kusalawo okwo insha Allahu ta'ala ogamba nti leka ebigere bye mba nteeka ku mukeeka oba leka omutwe gwe mba nteeka ku mukeeka kubanga olede wano wooli omukeeka mutukuvu wobeera nga gw'otaddeko omutwe n'ettaka tukuvu bw'obanga ly'otaddeko ebigere. Kati insha Allahu ta'ala ne kibeera nga kibeera gy'oli munnange okusalawo kiki ky'onooteeka ku mukeeka ku bigere naki ku bigere n'omutwe insha Allahu ta'ala kubanga byonna bisigala nga bibalibwa mu mateeka g'Obusiraamu nga bitukuvu wallahu a'lam. Era abuuza munnaffe nti senga omuntu abeera ayingidde mu muzikiti ogwo ng'emikeeka gyamu nga giddugala okitegedde giriko ettaka kaakati ye ng'ayina akatambaala ke n'ajjayo akatambaala ako n'akassa ku mukeeka olw'okusobola obutaddugaza oba kyenyi kye abuuza nti aba teyeefaanaanyiriza abashiica abavuunama ku buyinja. Munnange kye tulina okumanya nti ettaka bwe libeera nga liri ku mukeeka kwe tusaalira nga ttaka butaka ettaka libeera ttukuvu teririiko bukyafu bwonna kubanga olunaku olumu kijja ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yajja n'asaaza basahaba radiyallahu anhum n'ateeka ekyenyi kye mu ttaka ddala waaliwo n'amazzi enkuba yali yatonnye kuba omuzikiti gwa nabbi Muhammad ogwasooka tegwali gwa mabaati enkuba bwe yatonnyanga nga nnyingi ng'esobola okuyitamu n'etuukira ddala mu muzikiti temwali mikeeka mirungi bwe giti. Kati nabbi n'asaaza basahaba eswala ya subuhi ne bagenda okumulaba ku makya ng'obudde bukedde nga mu kyenyi kye mulimu ettaka amakulu olw'okuteeka ekyenyi ku ttaka. Kati insha Allahu ta'ala nti senga ettaka eryo eribeera lyagenze ku naakani ku mukeeka ogwo nga ttaka butaka erya bulijjo ekyo si mutawaana gonna omuntu ne bwabeera nga tataddewo katambaala okubeera ng'ateekako ekyenyi insha Allahu ta'ala kubanga ekyo kyaliwo omulamu bwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti yassaako ekyenyi kye mu ttaka n'asaalirawo mwattu ate kyongera okukendeeza ne kukwekuza kw'abantu kubanga abantu abamu beekuliza bintu bwe bityo n'omusinkana nga ye bw'atuuka mu muzikiti nga mulimu emikeeka nga giddugala ng'agamba nti wano sijja kusaalirawo. Nawulirako omuwalimu omu nga yeewaana yalina bye yali ayombera n'agamba nti ye waliwo ekifo ekimu bifo bya Uganda ye tayinza kusaaliramu na kanzu ye yeetukula ago malala mu ddiini okukubeera kwepankira mu ddiini nakwekuluntaza. Kati munnange senga oyingidde muzikiti insha Allahu ta'ala waliwo emizikiti egimu nga gibeera ku masomero kubaako abaana baffe abasiraamu yani amasomero gabeerako emizikiti kati ng'ewaffe Kawaala kati abaana abo wabaawo abato balina okujja okusaala olw'okubamanyiza essola. Kati oluusi omwana omuto tabeera nga muntu mukulu muzikiti senga gubeera bwe gutulina ettaka ly'abaana eribalingidde teryonoona wuzu ya muntu era teryonoona swala insha Allahu ta'ala. Naye kale bwe kiba nga kikaluubiridde oluusi olina omubiri gw'okugamba nga mugonvu bw'ogira ku ttaka n'oteekako ennankani onyigibwa insha Allahu ta'ala senga obeera otaddeko akatambaala ako tekirina kyekikufuula nti ofaananye omushiica eri kiri ekyomushiica nzikiriza ye bw'atyo bwakkiriza ate gwe kino okikoze lwa nsonga insha Allahu ta'ala so tokikoze lwa nzikiriza wallahu a'lam. Munnaffe abuuza nti omukyalo omufumbo ng'akola batugamba nti swala yajjama ebe mukakatako kituufu? Ekyokubiri ate nze atali mufumbo naye nga nkola tenkakatako ne bwe nsaalira we mba nkolera.
Munnange ekisookera ddala tulina okukkiriza n'okukimanya nti asulu y'omukyala ayina kubeera waka. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, abakyala mubeere waka temwejaajamyanga ng'abaasooka bwe beejaajamya, n'ebirala bingi mbujuliza obulaga ekyo insha Allahu ta'ala. Wabula senga wabaddewo ensonga lwaki omukyala kale afuluma, kuba kisoboka ne wabaawo ensonga omukyala asobola okuba nga nnamwandu, nga bw'olaba omukyala omubulamu bwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yajja n'afiirwa bbaawe, kati nga baayinanga ennimiro ng'eri wala yali nnimiro ya nteeni. Kitegedde munnange, kati omukyala n'asaba Nabbi Muhammad amukkirize agende abeere ng'alima ku nnimiro. Nabbi n'amukkiriza nti kale genda obeere, kubanga yali akyali mu idda ey'obwannamwandu. Baka n'amukkiriza agende abeere nga anoga ente, alabirira ennimiro y'ente insha Allahu ta'ala. Naye kimu ku byamugamba Nabbi Muhammad nti oba oliawo onojjamu ky'onooliisa abaana bo. Kati omukyala oluusi asobola okubeera nga nnamwandu, oba omukyala bbaawe asobola okubeera nga taliiwo, n'ebirala bifaananange insha Allahu ta'ala. Omukyala akkirizibwa okukola akalimu ako ebbanga likanaamalanga katuuka 2-3 bye twalaba ku shuruutu eziteekeddwa okuba ku mulimu gw'omukyala. Kakati mu mbeera eyo nti omukyala bw'abeera nga mu kitundu mwali nga mulimu omuzikiti ng'asobola okugenda n'asaalira ku muzikiti awo olw'okusobola okufuna obutebenkevu obw'okusaalirako mu nnyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala, oluusi ebaayo n'edduruusu n'atula nasoma ku busiraamu, ekyo tekirina mutawaana gonna, naye tekifuula swala ya jamaa nti ku mukyala emukakatako. Jamaa ekakata ku musajja so si ku mukyala, wabula ng'ekisinga okubeera ekirungi insha Allahu ta'ala nti n'omukyala bw'abanga asaalidde swala mu jamaa aba afunye obulungi. Era kyova olaba nga mbulamu bwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam basahabiyaati bajjanga ne bayingira mu muzikiti ne basaala swala hatta n'eswala ezisaalibwa mu budde nga subuhi, bajjanga radiyallahu anhunna ne basaala insha Allahu ta'ala. Kati omukyala mufumbo oba si mufumbo insha Allahu ta'ala bw'abeera nga mu kitundu mwali nga mulimu omuzikiti nga naddala kati abakyala babawangaalira mu butale omwo, bwe kiba nga waliwo oli omuzikiti kyekirungi insha Allahu ta'ala abeere nga agenda mu muzikiti abeere nga wasaalira. Ekyo kiriwo ekityo mufumbo oba si mufumbo, so nga ekisinga okubeera ekirungi nga bwe kyajja mu bigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti swala y'omukyala esingira ddala okubeera ennungi yeeyo gy'abeera asaalidde mu nnyumba ye, n'agamba nti ate swala y'omukyala esinga okubeera ennungi yeeyo gy'abeera asaalidde mu kisenge kya bbaawe, n'atuukira ddala nti okutuusa ti swala y'omukyala esinga okubeera ennungi yeeyo gy'abeera asaalidde ku nkondo y'ekitanda kye, nga bwe kyajja mu hadiisi ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Entukale munnange insha Allahu ta'ala nti omukyala bw'abeera nga awangaalira mu mbeera yakavuyo naki nga mu kitundu mulimu omuzikiti, ekisingako bulungi eswala yagitwale ku muzikiti abeere nga asaalira eyo, ne bwe kiba nga ali waka masha Allah abeere nga asaalire waka. Wallahu a'lam. Abuuza senga mba nebbanja, ono muganda we bamuyita Abdul Ghaffar, senga mba nebbanja naye nga sinze nalirya, yawadde ekyokulabirako nti akolagana n'abana abantu bakayungirizi oba bano abatwala abantu mawanga g'ebweru. Kati ndooza nga ye akolanga kayungirizi n'aleeta abantu n'abajjako ssente, kati bagenza okukkakkana ng'oli gwakolaganye naye okumuwa abantu abatwale nga ssente aziridde, kakati ye gwe babanja naye ate naye ssente teyaziryako. Kati abuuza nti bwe mbeera nga sisasudde ssente ezo bwe nfa nenziriwa Allah tabaraka wa ta'ala, ebbanja eryo mbeera nalyo? Muganda wange, abantu bangi mu baganda baffe ne bannyinaffe bafunye ekizibu ku kigambo ky'okutwala abantu ebweru. Bangi bakifunyemu obuzibu bungi. Abantu bennyini abaagala okugenda ebweru bafiiriddwa essente, ti omuntu akwata n'ateekamu ssente obukadde kumpi 4 oba 5, naye oluusi nga ssente ezo senga abeera atetenkanyiriza ewaabwe yalisobodde okuzijjamu insha Allahu ta'ala akasente akalala, kati n'aziteekamu ate ng'okuzizawo kibeera kizibu, tekibeera kyangu n'ebiriŋŋanga ebyo. Abamu beesiŋŋaana nga ssente zifiiridde ddala. Kati munnange ssente ezo senga tewali wakola omulimo gwo gwali oteekeddwa okukola, naye obukendeevu ne bubeera ku sayidi y'oli gwe wakolagana naye, mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala oba toyina musango, kubanga tewalina nniya yakulyazaamaanya wabula gwali mulimu.
naye nga tonnatuuka ku ekyo oba oyina okufuba ennyo okulaba ng'obanja essente kubanga gweoyina bali bakwasa gwe ssente ate gwe n'ozikwasa omuntu kakati bano babanja gwe kati naawe oba oyina okuteekayo amaanyi okulaba nga hakki y'abanno ogijjayo kwoli abeera yagitwala weeyambisa amakubo gonna agasoboka okubanga hakki insha allahu taala edda mu mikono gy'abannannyiniyo naye singa omusajja agaanidde ddala okusasula n'agaana okusasula insha allahu taala mu kaseera ako singa obeera ofudde nga tonnaba kusasula nsimbi ezo ewa allah tabaraka wa taala toyina musango ye yagenda okuvunaanwa muntegedde munnange naye nga tokireka bulesaawo wabula mu ngeri y'okukuuma obwesigwa kubanga bano bakwesiga eddiini etukubiriza okukuuma obwesigwa kati bwe kiba ng'oli yatukumpanyiza kati oba olina okuba ng'olondola hakki y'abanno insha allahu taala n'ebeera ng'ebaddira muganda wange wallahu a'lamu mugadde waffe muyita abdul gaffar onagamba nti ddi obusiraamu lwe bukkiriza omuntu okwawukana n'omukulembeze obusiraamu butukkiriza ddi okwawukana ku mukulembeze waffe munnange ekigambo ekyo kyajja omubaka muhammadi alaihi salatu wasalamu ejjunyala bulungi nnyo n'agamba nti illa okujjako idha tarahu kufran bawahan indakum min allahi fihi buruhan senga mulabye mukulembeze obukafiiri obw'olwatu bwe mwinako obujuzi okubewa allah tabaraka wa taala makulu ng'ekintu allah yakisungako nti bukafiiri insha allahu taala olw'eddiini era tebakkiriza kuba naye naye ekigambo ekyo baulama bakinnyonnyola ne bagamba nti bw'abeera nga mukulembeze ayina amaanyi kisookera ddala muteekwa okukakasa nti mulina obusobozi obujja okumwawukanako n'atakosa basiraamu bwe kibeera nga tukakasiza nti senga tunaamuvaako tujja kwesiŋŋaana nga muvuddemu ebizibu ebinene nnyo ebigenda okukosa umma olwo insha allahu taala tugumiikiriza nenga sheekh Fawzan bwe yagamba ekiwandiikako risaala nnamba nga bw'atyo wagamba ali hafidhahullah nolwekyo insha allahu taala nti naye bano ab'oku mizikiti bano abafa ababeera ku mizikiti senga tubadde ne imaamu waffe n'akola obukafiiri ob'olwatu n'agenda mu ssabo ekitegedde munnange ne tumukwata nga akoze ekikolwa eky'obukafiiri oyo tukyusa mukyuse n'avaawo ne tubeera nga tussaawo omukulembeze omulala ajja okusobola okukulembera abasiraamu n'enzikiriza ye nga ntuufu insha allahu taala naye kiba nga abakulembeze bali ab'amaanyi abasobola okutulugunya abantu naki olwo ye insha allahu taala tumuvaako senga tukakasa nti bwe tunaaba nga tumuvuddeko tajja kutukosa naye senga tumanya nti senga tunaamuvaako ekijja okuvaamu kijja kubeera ashaddu okusinga nga tugumiikiriza naye batugamba baulama nti tugumiikirize n'omusajja era okiraba nti amawanga ago ag'abawarabu mangi gafunye obuzibu bamasheekhe nga basheekhe albani nga bakyaliwo basheekhe bonbaazi nga bakyaliwo baagaananga abavubuka okufuluma ku bakulembeze ab'amaanyi kasita bamaseeka abo baafa ne bavaawo bavubuka ne babulwako abakuba ku mikono olaba nti amawanga mangi ag'abawarabu kati gaayonoonekera ddala gaayonooneka batta abantu enkya n'eggolo lwaki nti abantu tebaapima busobozi bwabwe nga bafuluma ku mukulembeze kati omukulembeze ow'amaanyi baulama batugamba nti bwe tuba tumuvaako tulina okukakasa nti tujja kusobola okwedifendinga bw'anaabanga ajjeyo obukambe bwe naye bwe kiba nga tetusobole tugumiikiriza naye tumanya abantu bangi tebamanyi nti obusiraamu butusomesa empangaala ez'emirundi ebiri obusiraamu bukoona ku busiraamu engeri gy'alina okuwangaala ng'ali mu mbeera ey'obunafu era obusiraamu busomesa omuntu busiraamu engeri gy'alina okuwangaala ng'alina amaanyi kati omuntu abeeraawo nga munafu talina kyasobola n'ayagala okweyisa ng'owamanyi insha allahu taala amma bano abafu abakulembeze ab'oku mizikiti bwakeera enkya n'akola obukaafiri otujjako mujje nga tufuna omukulembeze omulala ajja okusobola okukulembera abasiraamu ng'enzikiriza ye nungi wallahu a'lam. Abuuza muganda waffe ono nti senga mba nyumya ne mukyala wange ekitegedde munnange nenvaamu amazzi naye amazzi ago nga ganaanuuka nina kunaaba janaba agamba nti nina kunaaba janaba kakati muganda wange w'ekitiibwa tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu omusajja mukyala omusajja avaamu amazzi ga mirundi ena avaamu amazzi ge bayita albawul ge gana amazzi agakunkumulwa musulo guno ogukunkumulwa ogwa bulijjo n'amazzi ge bayita
almadhi bakyatula nti almadhiyu ge mazzi agajja kwegamba ye muqaddam ge mazzi agajja ng'omuntu afunye obwagazi gava musajja gava mukyala gabeera mazzi meeru nga gaseerera. Amazzi ag'okubiri bagayita almaniyu ge mazzi agavaamu agajjiramu amagye Allah mwatonda omuntu. N'amazzi agasembeyo gayitibwa alwadi oba alwadiyu. Kale mazzi ago ag'emiteeko ena amazzi ga mulundi gumu gokka senga gava muntu ge mazzi omuntu kwanaabira janaba ge bayita almaniyu. Kati amaniyu ago Ibn Abbas radiyallahu anhuma nga bwe yatugamba nti bwe gaba gava muntu obuulira omubiri gwonna nga gujugumira, owulira omubiri gwonna nga guwoomeredde, nkimanyi nti oli muntu mukulu, omanye enjawulo y'amazzi ago nga gakuvuddemu n'amazzi aga bulijjo. Kati olusi olwo lukuvuddemu kalubeere nga luseerera, bwe kiba nga toyina kyonna ky'owulidde mbulamu bwo nga lukuvuddemu ng'olaba insha Allahu ta'ala, kiba kitegeeza nti ago si ge mazzi g'onaaba nago janaba, kubanga ago teganaabya janaba wabula gakyafuwaza olugoye mwe gagenze n'ennannyirigo insha Allahu ta'ala bw'abanga agavuddemu aba ateekeddwa okufuna ewuzu. Wabula senga gakuvaamu n'olya omubiri nga guwoomeredde nga gwesisiwadde, kiba kitegeeza insha Allahu ta'ala nti amazzi agakuvuddemu munnange gakwetaagisa kubeera nga onaaba otukule. Wallahu a'lamu. Abuuza kikkirizibwa okufuna wuzu ng'oli bwereere? Munnange tekina mutawaana gonna, oli mukiigo onaaba biidhnillahi ta'ala. Kakati omaliriza okunaaba oyagala okufuna ewuzuyo oba wasoose kufuna wuzu oluvannyuma ne weekuuta, tewali mutawaana gonna, si kakwakkulizo nti ewuzu y'omuntu okutuuka ayina kubeera ng'ayambadde. Wa innama osobola okufuna ewuzu ng'oyambadde senga kibeera nga wooli oyina gifuna ng'oyambadde, era osobola okugifuna nga toyambadde senga obeera nga mu mbeera mw'ogifunidde oyina kubeera ng'ogifuna nga insha Allah toyambadde. Amakulu nti okufuna ewuzu nga toyambadde si kakwakkulizo kw'ebyo ebiteekeddwa okutuusisa oba okwonoona ewuzu. Wallahu a'lam. Abuuza munnaffe nti njawulo kyeri wakati w'ekigambo ekigamba nti sa'iru n'ekigambo jahannam. Yaleese aya eri mu suratu al-mulku, Allah baga nti wa a'tadna lilkafirina adhaba as-sa'ir. Ekigambo as-sa'iru n'ekigambo jahannam, ekigambo sa'iru kika mubika. Allah yagamba mu Qur'ani laha sab'atu abwabi likulli babi minhu juz'un maqsum. Omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala gulina emiryango 7, buli mulyango gulina omuteeko gwagwo ogwaguteekerwa nti bano bagenda mu guno. Kakati ekigambo sa'iru n'ekigambo saqar n'amannya amala agali mu Qur'ani agajja, ebyo mu bika by'omuliro jahannam. Kati buli kika kyatuumwa erinnya okusinziira ku njokya yaakyo, naye ng'erinnya erigatta emiriro gyonna ye jahannam. Kati ekigambo as-sa'iru ekyo kika mu bika by'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, so ng'ate ekigambo jahannam kyo kikuŋŋaanya omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yateekateekera abajeemu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atukingiriza okutuyingiza omuliro. Na ono munnaffe abuuza nti bwe mba ŋŋenda kufumbirwa, bamuyise Sumaiya Idris. Abakyala mulina okukimanya nti omukyala tokkirizibwa kweyita Sumaiya Idris. Bwe kiba nga Idirisa otegeezaamu kitaawo, oyina gamba Sumaiya bintu Idris. Sumaiya bintu wakati teekawo bintu, ekyo kyekyawarada. Era olaba nti singa beera boogera ku bakyala abasiraamu kuba ku basahabiyati, wakati bateekawo bintu, naye okugamba nti nze Sumaiya Idirisa ng'otegeezaamu kitaawo oba omulala insha Allahu ta'ala, ekyo si kituufu n'akatono. Kakati agamba nti senga mbadde ngenda okufumbirwa, nzikirizibwa okukozesa ku bizigo ebitangaaza ebimu ku bitundu by'omubiri gwange okugeza nga feesi n'emikono. Munnange bw'obanga kyotegeeza mu kutangaaza omubiri otegeezaamu okugwerusa, ekyo tekikkirizibwa amateeka g'Obusiraamu. Naye bw'obeera nga kyotegeeza mu kutangaaza omubiri, tugeze obadde oyina embalabe nga waliwo ebizigo nga bijja embalabe mu maaso insha Allahu ta'ala, obadde oyina oluumu nga waliwo ebizigo nga bijja ku muntu oluumu, naye nga kkala esigadde kkala yeeyo nga tekyuseeko, ekyo Obusiraamu tebukigaana n'omulundi n'ogumu. Naye senga kubadde
kutangaza nakani mu birigo ng'otegeezaamu abadde omuddugavu mbu gweruke. Ekyo amateeka g'obusiraamu tegakikkiriza. Obusiraamu tebukkiriza mukyala wadde omusajja okukozesa ekintu kyonna nga kigenda kumujja ku kkala ye Allah subhanahu wa ta'ala yamutonderako. Beera nga weesiga bwesizi kizigo ekisigala nga kikulabisizza bulungi. Omusajja oli yakulaba ng'oli muddugavu n'akusiimirayo, kati lwaki ate ku lunaku lw'embaga oyagala okumulaga ekifaananyi ekirala mu yakusiimira? Okitegedde munnange? Kati insha Allahu ta'ala beera nga weesiga kizigo ekinaakunyiriza. Obanga oyina obulwadde bw'omubiri weesiga ekizigo ekinaawonya obulwadde obwo, so teweesiga kizigo munnange kigenda kubeera nga kikwerusa, ojja kufuna obusungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyo obusiraamu tebukikkiriza. Allahu a'lam. Abuuza nti senga neerabira nti nina janaba neesaala esswala, oluvannyuma neenzijukira nti nasadde nga sinaabye janaba, esswala yange eyo eramulwa etya? Baamuyise Yunusu ibn Sowedi ndowooza. Munnange mukulu Yusufu ibn Sowedi. Munnange Yusufu sebo, kasita Allah akugerera ekisookera ddala, kasita Allah akugerera n'omanya nti wasadde esswala, Allah n'akuyamba n'ojjukira nti wasadde esswala nga toli mutukuvu, esswala yo ebeera yafudde. Okujjukira kuno kuba kusazisizaamu esswala yo. Ekyo baulama era kibateeka ne ku mukyala. Omukyala senga yeerabira nti omukyala ali muhiidu, okitegedde munnange, eri abakyala ng'omusayi gwabwe teguyiika nnyo mwezi ogwa Ramadaan, neyeerabira nti ali muhiidu, kati n'akeera enkya n'asiba olunaku lulamba, kati obudde bubadde buwungeera n'ajjukira nti ya Rabbi kozi ndi muhiidi, olunaku lubeera lufu. Eyo yennyini hukumu yeteekwa ku muntu yenna, tekikoma ku janaaba yokka wabula kigenda ne kuuzu, nti omuntu senga gwebwako ewuzu n'atagifunirawo, esswala neetuuka waliwo abantu abamanyira okubeera n'ewuzu. Kyova olaba ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu yatukubirizanga okujja ddadda wuzu, era n'akiteekako ebigambo bingi nga kirimu empeera empitirivu mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, kutwewaza kusaala nga toyina wuzu. Naam, kakati senga Allah geredde n'obeera nga weerabidde nti n'obeera nga wuzu yakuweddeko, n'obeera mukakafu nti wuzu yakuweddeko, esswala neetuuka n'ogiyingiramu n'ogisaala, bw'omaze ogisaala n'ojjukira nti tewafunye wuzu ng'ogenda okusaala, esswala ebeera yafudde. Si kyekyokka, wakazaalika naawe owa janaaba kasita ojjukira n'okakasa ti mutuufu nafunye janaba naye saaginaabye, kakati insha Allahu ta'ala esswala ebeera efudde, genda onaabe oddemu osale dhuhuri insha Allahu ta'ala bupya. Wallahu a'lamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atusonyiwa ebiso byeko. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.